nyina family ya timu Edikenzo mwana we muli mukubeko mpugala abantu babale kuba muli eyo nga yetwalira wamu big talent na biki nyina timu yange nyina family yange ye Masaka yebaziika maama wange Kalule yazze wano bakayiza mugole mwina we muli muyimirira abantu babaleka abavudde Masaka aliwa kakati waliwo ajati eyakuza base yakalonda nga kato natandiko kawa business ne katunda amenve katwe enyanya kukuba okwo ajati wali ajati tola salamu oyo yawangana ne base ebanga lyonna base omukyalo yalonda base oyo olwokuba yali muwala nga talina amuyambako yazaala omwana we asooka ku myaka 13 naye wetto bwe tuli tulina family nene saagala abantu abali wano mubeere banakuwa mubeere basanyufu nnyo nti Katonda akola ebyamagero tuli bangi tulina family ez'amaanyi bangi nnyo besimationize waliwo family ya Haji Katongole omugenzi Musa Katongole eyo pagirwaganya obulamu bwange tulina family ya Moses Lumala pagirwaga mu bulamu bwange era Haji Moses ayinza okuba ajja oba nga azze oba nga akyalinamu akutte Katonda nyina family ya Haji Kigongo Musa Kigongo mumanyi bamusapoti oyo naye mpagirwaga mu bulamu bwange n'abalala bangi nnyo sijja kwogera kuba saala kumala budde bungi so mukyebalize Mukama nti asobola okukwata omuntu n'akasuka ensigo neyeemeza yokka omuyembe ne gukula ne gusuula bye gusudde abantu ne balonda ne bagenda ne gubuna Allah wabuyinza mu kubeereko Mande swala katusa oba okunyolwa ne bakwano gye mwenna abali eyo abasobodde okuwangala ne Mande mu mbeera yonna mbayozaayoza nnyo okuba temusobodde okubeera n'omuntu bw'atyo nga bwe mumumanyi Mande abadde talina buzibu kibadde kizibu nnyo okutegeera nti Mande muganda wa Kenzo kuba ekyo abadde takyogerako nga yeekolera bibi nze olunaku lwe nategeera era ne mbaako kyenjika ku Mande bintu bingi bizze bibaawo nafunamu obuzibu ne X1 nakinga olaba abantu bangi bali mu video boogera mu TV bukedde saani naye nze muganda wa Kenzo manyi ebyali biri na Mande asirise era teyavaamu kigambo nakimu mpaka lubyakuwaawo mpaka kati yaŋŋamba yogera ebigambo bitono oyo omukyala twamuzaalamu omwana ogwo omukago tegulivaawo mpaka omwana wuuno leero wamulesi so Mande abadde muntu ow'abantu mu ngeri akuumye mikwano gye bangi era bavudde Katwe waliwo namuleeta e Kampala yatuukira Katwe abadde abeera Makindi naye nga buli naku alina obeere Katwe era abadde bize abadde yafuna Sinotrack nga gyavuga naye ngera bw'avaayo ayitako e Katwe era Katwe yemututte kuba bamubbye bukubi ne bamutta naye yayagala nnyo Katwe era mikwano gye gye Katwe we baliwa so neebaza nnyo Katonda nze olunaku lumu lwe nakakasa nti Mande alina humility ali hambo nali mpangudde BET kakati batwali kapate akati abantu ne bajja nga baagala bifaananyi ne bagamba ne bane mumukoyeza buli agala ekifaananyi musimbera indi bintu by'organized mu musikaasika nnyo nagenda okutunula mu layini nga Mande mwali asimbye ajja afuna ekifaananyi kintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo ne bamugamba nko Mande kyenva ngamba omuntu naye nga Mande lwakyali mu layini bagamba mugamba aveemu nagamba nemuzeke nyine nemuyita nemugajja unanga bantu be bantu abatuwagira bakyatemba bunga n'alinda layini empaka bwe yatuuka ne twekuba ekifaananyi twegamba nayiga ngaza omuntu naye asobola buli muntu ku levo ye asobola okubeera omuntu era neyezimbira empire so twebaza nnyo Mukama naye nze nsaba ntwala akakisa okwebaza Mukama
kubanga nalaba nga Allah sina kyenyiza kusasula kyamaanyi wabula okukwata abaana bange yakulwana nnyo ndabe nti mbaweerera nga Allah kyampadde obulamu. Ekirala bayige Katonda kusinga kuffe lwaffe tukuze tuli kyetwala. Nze mbadde ku street, Manda badde ku street, ono yakulira ku street, kaganda kange Kakisakye kakuliramu NGO. Mbadde njagala omwana wange abasomeremu ku Quran banti nagezaako mutwala mu ssomero gy'asobola okuyita ebigambo omutonzi byayinza okusanyukirwa, naye olwokuba nti omuzindaalo gugenze tajja kusobola. Naye mbadde njagala abasomeremuko ku Quran. Akusobola asoma Qur'ani atula wansi ne bamuwa n'ekiti okusinga Qur'ani anti omuzindaalo teguliko. asoma n'eddoboozi gago bagamba mulina ebyomwaka إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Somera atongereko soma endala asoma endala yongera endala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله فيك. Wano atakupita kabanga mbete ziri nange ezijje mu Mengo era abasinga b'Emmengo wano bemmanyi naye ng'atumiddwa omukulu Ssaabaminisita Honorable Prime Minister Nabbanja ate nga naye yatumiddwa omukulembeze w'eggwanga okuba tuziika mmanga ono era wano oliwo omubiki ekyamukulembeze w'eggwanga n'ekitala ekya Prime Minister era babasaasidde nnyo. Omukulembeze w'eggwanga abasaasidde kitalo nnyo okufiirwa Mande mutwale tusinga okumwetaagira. Ate kitalo nnyo Prime Minister naye asindise okusaasira kwe eri famire ya Kenzo n'abantu be bonna nammwe nga bannakampala nga bannayuganda. Kitalo nnyo kitalo ddala. Era nga bwe mbagambye Prime Minister ngambye nti abantu abakubye Kenzo babakutteko abamu. Era agamba gavumenti ekyafu abakubye Mande bakutteko abamu. Era agamba n'abalala bakyabayigga kubanga lwabadde olukwe lunene nnyo. Era agamba tubeere bakkakkamu essaawa yonna tugenda kuvayo n'abantu abakubye Mande era bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. N'olwekyo katusabe gavumenti etuwe ekituufu naye okusira ku risaaki eriwo agamba nti ekintu kiri ku bulaala bajja bakwata lwakuba nti ekibi bagenda okukwata ate nga gwe muno wamaze dde okumukola ki okumumalawo. Naye buli mutali kibi nnyo ekyakoleddwa, kibi nnyo okusalawo enfa y'omuntu kuba mutwe bw'aba alina kyakoze kirungi ate kooti ebeesalawo. Naye ebigambo by'okkaaya n'obukaayanyi ne mulwana ne mukubagana kyabadde kibi nnyo. Naye tusabe Katonda amulamuze omutima gwe, amulamuze ekisa ate era amutwale enfena gye tujja okumusinkana. Ate tujja kusaba n'abaana Mukama abagumye. Bwenna bwe tufiirwa wano asinga okuba obubi ye mwana gwe balese wano. Era omwana yamanyi bw'awulira mpozi n'abazadde baba weebali. Naye tusaasira nnyo omuzzukulu waffe okuba nti afiirwako taatayo abadde asinga okumwetaagira
naye katusabe naye Mukama atamukuze nga batata we baakula babeere nabo nga baana bambaata naye nga basobola okutambula ate ne babeera abamanyiddwa mu ggwanga. Nalyogedde bingi nnyo nengera enkuba gyetonya. Nina obubaka obuvudde mu gavumenti ewa Prime Minister miliyoni 2 ate okuwa President miliyoni 10 zantumye okuba nga nzireeta nzikwasa efamire ya Kenzo era ndowooza obubaka obwo baŋŋambye mbumuwe era ng'abasaasidde nnyo ate Prime Minister ngambye timujja kwongera okweraba era mmere nga mwogera tusobole okulaba nga ate twongera okulaba ekijjako mu maaso. N'olwekyo basabale banyabo kitalo nnyo kitalo ddala mwenna tubasaasidde nnyo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.